black or white, tutwala chiliwo, we not discriminate, tutwala chiliwo, whether slim or fatty, tutwala chiliwo, we not call them a name to eat our sexy. Wanna take them out for dinner, eh? To batwale okunyumira, other than push it in. That's why we have to call when we call your name, girl respond. Yitaba wanji, girl respond. When we call your name, girl respond. Yitaba wanji. Ngeza kukulaga nkosa dance okulaga engeri gye tukosamu ekigambo wanji nga abana Uganda okulaga empisa omuntu omukulu akuyise. Yeah, bino byokuyita bafa mulimu ekiyigiriza mu luyimba. But ebiseera ebisinga abantu bakitunulira babeera nnyo ku ngoma ng'ekuba naye zenga Vampino when I do bino ennyimba zenkola. Bizo kwa kiina ekigambo kirala nnyo naye nga nakyenjigiriza someone omutonyo okuwuza. Ekyo tukitegedde tuyigiriza nti omuntu yenna n'omukulu bw'akuyita oyitaba wanji. Ffe ng'Abannayuganda. Vampino. Vampino. Wanji. Buza ku mulembe wa Spark TV. Olabye mbabuza akaba Spark TV nange ekyemanyiza bwemanyiza kagambo. Wanji. Nga tuyigiriza abato. Okay. Amannya amatuufu. Amanya bampita Elvis Kiria. Okay. Ate Vampino livaawa? Vampino erinnya eryava mu kigambo kye bayitanga vampire. Vampire. Yeah. Vampire baali ntuma Namasagali bwe baatuwanga suspension nga bagobye ku ssomero naye kati ate nalina akava waka nga nalina tolose ne ngende waka ate nenzira ku ssomero ate ne banzizaayo nga siina ngeri gye ngenda kutunula mu maaso ga bazadde bange bamama nga munnyonnyole ate nga yandabyeko namugambye ndi oke kumbe saalina permission. Kati ate mukungoba naddabuzi mu siring kati buli eyagendanga mu siring y'essomero n'alwayo ku saaza ekyemisana wabaawo banno abagenda ku lunch bagamba tufune emmere extra ya vampire. Kati buli yabeeranga mu siring nga bamuyita vampire oyinza okubayo wiiki emu naku ssatu ng'olika suspension tewazzeewo akaba kufunye muzadde okyalinzeeko naye ng'okyanonya transporta n'akutuusa e Kampala nga bakuweereza emmere waggulu. Kati ze nalwayo nnyo ng'ate nina okumalayo omwezi gwange mulamba nga emisana mba waggulu mu siringi ekiro lwenvaayo nengenda ne mu preps nembuuza ku bali bembuuzaako ababona mukaba bajujana kubunga mubonzi bakiriyo naye nga system terina kukulaba then ng'oddamu obulaayi n'ab'emmere baba boogera teboogera ku linnya lyo kubanga essomero limanyi bakugobye bagamba vampire yaffe tenalyani agitwalira emmere. Kati nekijja paka mu kibuga nga kingoberera nengezaako kinyiriza mpolampola. Netuwulira vampire nenzira mu Vampo San Benon netuvanga Vampo San Benon kati nenkizibwa embeera ndinze kambanga Vampino. Yeah, because Vampo San Benon new company ndala. Then Vampino is nanikola byange nganza ya dance. Yeah. Okay. Ndiali ssomero kyeri? Namasagali College mu Busoga eyo. Okay. Yeah. Diali Namasagali. Yeah. Walina emyaka emeka by then? Kubanga nedda math takyagatta. Obyemabega n'emyaka. Walinga mu kilasi ki eyo? Twali najoininga from S5 to Form 6. Okay. Yeah. Najoininga mu ssomero wayimbanga? Yeah, ku ssomero twayimbanga actually. Essomero lyawagira nnyo ebintu bya music arts and drama. Okay. Namasagali ke kamu ku masomero agateekangamu nnyo amaanyi mu ekyo ekintu. Kati ffe music waffe gwe twagala okuyimba gwe tulimu gwe twagala okuyimba walaga kuki omuzungu yayita byagala. Okay. Omuzungu ayagala oyimbe ebintu ebiri next n'eddiini okutegera ebitaliimu ezo nga tayagala kuwulira hip hop ayagala kuwulira nnyimba ng'ezo amyo angel barakeri ebintu ebiri slow bale ebintu ebityo kati namubbira obuwongo nga baagala mpafominga kubanga classes zange zanemera nk'abaana banemerako olina okukolayo ekintu kubanga bwe tubeera outside of the nga tuwabweru wa main hall biki eno kirala nnyo mukyemukuba kitambula kitemukikuba muwalimu nga mwaga muzungu atugobe kati kwolonze nakola performance ya artist bamuyita Birimana ya gospel. What you bought ya? If there's a roadie gospel, move to the right in the name of Jesus, move to the right in the name of Jesus, move to the left in the name of Jesus. Nagamba singa mwena muyimba ngono.
omuzungu nabaga mulina kuyimba kati ngono zino zenyimba zenjaga naye ajuke yali yabigobagoba naye kana awuliddemu mulimu Yesu tudde eno kati nga kwayo yonna nga tuli bangi nga tugende we performed kintu nekivaayo nga bwe kiri like mukola performance nga mukola Bakak Franklin oba okola Arakeli Beno yayimanga Arakeli ne Juliana nga kisoundinga nga bwe kirina okuba ekya Arakeli ne Celine Dion nga bwe kino sounding yeah mulina okukola rehearsal every day Namasagali bwe kyali every day because balina okujja bakiyimba ku National Theatre buli kyo wali okwo abaswimming babatwala nga kyakikulu abaali mupiira buli omu iyo omuzungu yatugamba nga sinti buli omu agenda kufuna ebbaluwa emutwala ku Makerere ate wano ze siri mu byakufanya okuma Makerere njagala buli omu ave wano nga yeesobola kati gwotandika atya okuyimba mu nsi mu Uganda mu Uganda actually nga sina joininga n'amasagali nalina muganda wange bamuyita Sabasaba mukulu waffe abadde nnyo be batandika rap mu Luganda Luga Flow bataka underground bali Babaluku Saba waliwo Shillings Chagawa yali mu tiimu eyo the late Momo there was a groupekuba Luga Flow by then naye kati ffe nga tuva ku ssomero tulina okujumping onto nze mbangoberera abali gye babadda gye babagenda okuyimbira kati nga abayimbi abasinga bajje waka Chaga abasiiba waka tugoya ffe n'akawunga tufumba ffe n'emmere kubanga bakwano boono Mr. T bakwano boono bajjanga ba Jento basiiba waka bwihada bapita nabalabanga kati nze awo wonna nga natandise okuyingira mune nga teri akimanyi nti ndi serious naye akiyimba because kati nga nva kusomero nensanga bano nga bo bagenze kuba bivu nze tebanzikiza kuva waka by that time n'okuddayo kusomero ndi mu secondary so enyimba ezituleeta ku siini twasooka kuyingira as Vampino and Vampos twaja na Nsazeewo ne Want Water zinyimba twatandika nazo Nsazeewo yegwe gwe nnonze mu bangi yadde ebizibu byaffe bingi tukyali bad waina style gye wajja nayo ng'ofunya akapale kano ng'olina gita style eyo wagijjawo style eyo nali nfunyizaako empale actually kuva natandika dancehall music kunze nakituma nga twalina twagiyitanga one step forward nga ngezaako okulagala crested crane ngeri gyetambula ndaga nange moving forward by then nga tuzingako like tubalaga but mu Jamaican side yalinga gundi yalaga like kulaga cracks zoba folding up one side bad man move like cracks genda okulaba badi buli omu atandisa boko ate kati ne graduating out of that guitar yali that swag of the guitar actually nava mu America nga nabo guitar bulaka bwali bunga butano bwa kugaba kati ending up nga ntambula nabo anywhere so ne picking up the vibes of the people everybody's like where is the guitar eriwa linga kati kamba tambulize guitar bali wanyendo bakuba kuva mu ndonge era iyo guitar yabakonkona oleka Benon nogenda notandika music wowika oli mu management ki from start nali manager wa Vampino and Vampos. No, like from way back and starting. Vampino yabera okuchakuba ngoma muziki gukoze tutya zeno okutandika muziki gutuse gutye emirimu gize gitya kino kigenze kitya that was me. Basically okuva eri yonna abantu bemanyi ne bwenkwisimu yange nga gwe manager wange bajja kusooka okunkubira nga tebanakukubira. Wow. Because a number yange bagimanyi everywhere ku street simanyi because we have a number ze tulina zeziri enkadde zatandika kati management joli mu kati yange tulina Kiwundo right Kiwundo but most cases ebintu ebisinga era nsigala nja kuwa the next idea so okuteekawo omuntu akwataganya kiri naye byonna ebisembayo wange abo n'abayimbi bebalimba abamu abanene bemulaba kati bwesobola okubeera manager wa Bebe oba wakabiri oba owani wa Bobby yerastman kati gubikiri oba omugamba era obeera mu position ffe twakikolera dda abantu bebampita legend but nze mpulira nkyalina okuba the bigger legend I wanna be abantu bagamba oli legend naye nze ku bye nina okukola
Wachi bagandi legend bakubanga ebintu byetu byemusingo kola byonna twabikola dda but I still njagala kwongera ku ebyo tukoze byemukoze okukakasiza ddala kiki tulina okuba. Omisinga abantu bemwajja nabo ku scene betuyita generation yammwe ba radio ba Wizo ba Diamond Oscar ba Benoni bani oba misinga sina gwe missing okujjako radio eyafa RIP naye abasigadde bonna weebali n'omuziki bukyali bakyalina amaloboozi basobola okuyimba bakyali mu market bakyayimba emiziki gikyazanya ku bonna bemisinga ye radio Mr X abasigadde music wabatambula batugamba gwate mu bakorabo wakisusse oli muzibu nnyo tusubireyo ka korabo show mwaka guno 2025 kisinzira omanyi nange sibaja banjogere nzo okukola by the music n'engoma ina okumatalinga engoma eziba zifaanagafagana obugomagoma biki nzina kulya mu studio okitegeera kati oli ne bwajja ng'afuwa empewo biki producer biki n'onkuba akagoma nkutulya butuze ngaawe no weononye ebiseera kati tosobola kumpita kukolabo ng'engoma emazeemu amaanyi njaganya engoma nga teri mu maketi yammwe nga kintu kirala nnyo kyotegeeza abaproducer abasinga bakola engoma nze nange nze ndi producer I can know nsobola okumanya nti owaayi gye kiyise nkirabye naye tumaleka agenda oba nkute so njaganya okola engoma ngeri rare most cases era olusitukubira awo ku ground zero ebimu abamu bazimpereza because nze nja kuyimba engoma yona gyompa ani akuwandiikira Katonda Katonda yakuwandiikira wow oli musajja mulokole ndi musajja omukkiriza wa Katonda kati Katonda wampandiikira byewampandiika ebisiga bino bikyali mu moto ebimu sinabiriitinga bolaba ku studio ngenda ntandika kuba bukubi olina ngamba ekyo kijja okaziremu nkube byonna siina idea ya title yakyengenda kuyimba nga nyingira studio teekawo engoma tutandike twakulabako ng'ogenze Jamaica ne bakusiba tunyumizeko eyo mboozi byali byaki Jamaica bansiba ba mistakinga for a case because there was no tewali nnyonyi enzijayo by that time nga visa yabwe eraga eweddeko eya Jamaica. You overstayed? No, nava mu Jamaica nengenda e Miami naye ekiro nali nabadde ne ba Elephant Man nga tukola remix ya Smart Wire team ga studio ejjudde katwalo kabaga kanga ka passport nali sikejjaako nnyo naye kati ze nali ku whisky hype nenkateeka kumpi ne mixer simanyi yateekamu crash ya weed kwaba abajamaika abali naye nagirabye ng'eyako obutala bunyura bwite crash ng'eyakanga spaceship gamba ye kakabinyaga kantu koyina ati omubanda yagala okunsurprising kubanga tukenda kumacha ku flight yaffe yali 8 am tuli mu Kingston tulinyira Montego Bay eri 2 hours away ate batugamba about traffic because Jamaica ina oluguudo luwanvu luveero paka eri ebizigadde bidda ku side highway very paka eri island wegwerako eri wala Montego Bay kati nga tulina okudduka eyo kati saddamu kukebera kasawo nakasiba muno okudduka tuvuge emmotoka tugizeeyo ku airport tugicekinge in nti emmotoka yammwe tugibawadde hotel tukiryalinga yali kumpi ne Montego Bay byonna byali rush naye ne tulinya bulungi n'ennyonyi paka mu America kati e Miami last checkpoint nga maze n'okuyita ne ku international side ngenda mu domestic area olina ngamba go aparkinze ebintu byonna migamba ye kaddemu tukebireko just ebintu nga akebera nalaba katunanga waki nkubuuza ntayogera kati ngamba sina kyakukola ya kamera ekulaba omukazi namugamba leeta tomusonyiwa omubuuzizza so teyali Jamaica yali Miami kati Miami bankwata nebagamba sasula dola bweziti bangenda kusasula nebagamba toli citizen wa America tulina kuzayo gyova Jamaica naye tewali flight tugenda kusuza mu kukomera wano tukudetaining ku airport e Miami okere Jamaica fati aba social media twagusala era nekere Jamaica ne security nenteka ku nnyonyi kati that season yali era mwagusala nenze nali nga baki ekiguddewo cause traveling nnyo busobola kukola mistake eyo gye yaliwo waliwo kubali benali nabo nashitegera luvannyuma kubanga bano benali nabo bagenda nnyo Jamaica bannayuganda bakwano bange kuliko alina apartment ku Ocean Jamaica ku bakyali bange kati bo basiba bagendayo kati oli gwe balaba oweeri alowooza kirabika nze yavudde mu Uganda ngenda kubalemesa okumulisindikira nga ssente oba something yali set up kati banzize Jamaica era yaterawo enziza ku nnyonyi teri nnyonyi eva Jamaica paka tuyogereyo maaso so nekigwerewo eyo bannayuganda ekyo bakiterezeza olina challenges zonna zosanze mu music industry nga gwe
Challenges ezijja music nafu zikyukamu depending ku seasons. The seasons nga bwe twakikubiranga ennyo tetwalina bizo bina ebisindika music TikTok biki ebyo nabyo bizibu tugenda kugezako okubyera ipako tulabe how bwe tukukikola. Mbu generation yammwe temanyi kozesa TikTok. Ate ani abakubira engoma za TikTok esinga app. Okay. Esinga computer ekola omuziki gwa. Ekitegeeza sente ziri ku app gye muli. Anti kufa abakola omuziki ogamba nti tetumanyi kukozesa app. Just responsibility is too much. Otegera. Ekirala obadde obuze nnyo. Gitubaayo but mulimu ebintu by'otonya. Nze ndi badman tosobola kuntanga nga ntandise ku ichinga beachinga ku sima nga nemola ebyekitu ekitegeera. Mbere ngamba na badman can't do that. Kirala nnyo. Obadde obuze kiddemu obadde obuze obadde obuliddewa. Mbeerayo nkuba muziki era mbeerayo ku shows nenkola shows zange nenvaawo ola nze kyemanyi nteeka ku stage yonna bw'olina owa TikTok owaki ngenda musabula. Oli musajja mufumbo? Searching. You're searching? Olina abaana? Bameka? Bana. Oh, boys. Wow, so tugambe nti bwe badde bakubuzizza. Yeah, naye tuwena responsibilities ni maama ate ndi taata. Ejo yabadde Mother's Day. What you celebrating zotya? Era nze nasoose okweteekamu. Yegwe maama? Nze maama ze taata. So we took a risk ku maama. I always take care of my son nga maama. Okay. Bamala ate nemuzza mu kyata. Abaana bo wandiyagadde bayimbe? Anjagala beenoonyeza ebbala lyabwe ekkubo gye baba bagenda mu cause. I mean, bw'oforcing ennyo omuntu. Just omuteerawo byosuubira byayagala. Okay. Yeah. Kati abasinga bali mu mupiira, yali mu kickboxing, ate yazebaze mu mipiira. Ono mulala agamba agaka tuzanya piano ne mugamba okenjajeeta. Naye nabyo bireeta naluzinga interest n'ebiteekewo bitono. Yeah. Ekirala kye twagala omumanya ewammwe waliyo abayimbi bameka? Tumanyiko Vampos? Yeah, Manyiko Vampino, waliwo Crazy Native aka Saba, Maurice Kiria. Yeah, sister afina yali ayimbe kusomera entasobola bikwatagana ndoza yewa mu church. Maureen alijinja kutumidde. Yewa church, yewa church. But we have our cousin bafa babiri somewhere bali bayimbanga ba malaika. They're like angels, they're like so good. Okay. There's one Amanda and Belinda, but they sing differently. Okay. Waliwo mpereza n'ekibuzo nangamba generation ya Vampos yonna ekoze concert. Gwe basubireyo concert anytime. Actually, njagala kukolayo dancehall concert. Omanyi nze saaganya pressure because there's too much pressure ngwagala kuteeka concert, but because of Uganda hasn't had a real dancehall show. Dancehall otegeeza ki? Like a real tough dancehall show. Yeah. By the way, what type of music? Nze ndi wa dancehall and reggae strictly, but I can nsobola okukola na bino ebirala byonna byaffe betubeera mbitubukireko, but mpitira nnyo mu dancehall angle. But about the show, about the show, zera zismart zimulira everything. Nze sigenda mu GYM, ngenda mu KIM. I got money on my ATM. I got pounds, got dollar, got yen. Neza China nzirina kuva danga nyimba ne Ben. Netukwana Cindy ne Gwen. Betwajjako the PUM. Bali bakimanye cause we got fame. Netubakubisa with the on game. We show them how to get fame, but how, why, what, when. Fetwafunamu the CUM. Olina kyoyimbeyo GU. Ze sigenda mu GYM. Sigenda mu GYM. Ngenda mu KIM. Yeriweyo. Mfocho okusitula ebyuma, ngende mu gym nsitula ebyuma nemenye kansitulemu ngagwe myuka kansitula eggwe omukyala. Kim Kardashian. Yeba gym yange nsitulamu omukyala, nsitulamu abakyala dana okusitulamu ebizito ebisinga. So yali line yange nze sigenda mu gym nja kusitulamu Kim. Okay. Yeah. Omuluji ali ku Spark TV, oli ku 21 questions, ngero omukulu gwe tuli naye Vampos, ono atugabye amanya g'amatuufu ye Elvis Kiria. Elvis, oli wa tribe ki? Ndi Mugwere. Mugwere. Yeah. Mudda Busoga. Mugwere, Busoga, Munyoro, everything. Njagala ogamba nti banafa abati. But my mom is Munyoro, so byonna tubikuba. My late mom. Okay, may she rest in peace. Banafe abatekamu ensimbi banafa abanomida bagamba gwena munange etega nsimbi bano babimalanga basobola okuwa sente zitaliko omusingo gwonna kyolina okukola besiga genda mu ssimu yo genda mu Google Play Store downloading anumida app ojja kuba bafuna bulungi abeetaaze osobola bafuna ku 0800 ate gwe munange ayagala okubaweza ka WhatsApp message osobola baweza ku 0787 568903 njagala okwebaza omwana omuwala anyambaza esi fashion asangibwawo ekasubi emakera mwetaaze osobola omufuna ku 0706 22 60 62.
Vampos kyenjagala omanya tusuubira ki mu Kiwundo camp this year 2025? Njagala kukola event ya dancehall akayise, njagala kukola dancehall event. Nja kuweereza nnyo obubaka bwange wa artist wange oli yagezaako naye kikola epass weebaye nnyo okupushinga Gino mu maaso. Okitegeera but kati nze njagala naye bakolera kyeyali alina okukola kituufu. Mu Kiwundo mulinayo omuntu yenna gwe mu groominga? Ba artists baffe tukyapozizeko kozuli twalina a big team, twalina waliwo Soloban, waliwo Simple G, actually abo bonna bafudde, waliwo Erika yali wa Burundi, she has also died, funny enough, 3 people bagenze. By then kuliko Rabadaba, kwaliko ani Mr. Ra, kwaliko Bushoke, but the 3 bagenze. Nga tumaliriza Vampos akade kaffe kagendera akatalekeka kolekera omulabi wa Spark TV. Akatalekeka. Kobalekera. Kembalekera bakimanyi nti Vampino is a man at top at the top, you know, pop no bottom over me. Sina kyemanyi kwalagana nakakulekera simanyi kyogambye. Ndi musajja mugwere ogambye ko akatalekeka kotabalekera from team, like your closing remark. Remark. Mbagala nnyo. Mwongera okuwagira Spark TV. Kitegeere mtu omuli obunyiganyiga mu bukwate abantu mugamuli ba TikTok. Naye mbaganya abawagizi ba Spark. Mwongera okuwagira 21 questions. Nga nange mbawa 21 gun salute. Nja kuwayo 21 man questions. Have you ever had 2 men fight over you? They're there. Has the man ever bought a car for you? Has a man ever flew from a different country for you? Has a man ever crossed a river for you? No. Has a man ever killed another for you? No. Was it a 21 cocky question? But it's a bit of that corral, and I'm 21 questions.